Ajina depression yakubako. Olowooza kino ekiwalaate waffe gyekiri. Baganda bange bonna batunuulira olabo bali wakirina. Era senga nali sifaanana taata wange balinga byewalala. Seno yetaago okuguma kala haji nawe ogamba stress yakuba depression ine yakutwala ngoli kubulaya kubulaya ninga senga abantu bali bamanyi wallahi ya Mungu ne wezitaba sente mmeka omuntu yali tuzeka ekiseera nga alinako kutuuka ekiseera nga tapanga bupanzi sente ne just kugamba nti I'm living in a moment nga ate mmanyi nti this is my life. And it shouldn't necessarily be retirement. Nengo china muko ka time nga just you can afford. Tewera likirira nnyo nti nino okusasula mortgage nino okusasula nga just it's not about money. About quality of life. Well-being mentally. Mentally. Tewali muntu agenda kubuulira nti no kati zivaako. Kuba gye zikoma okuvaako gy'okoma obutamanya nti zivaako. Olaba butayogera n'abantu, olaba kubanga buli kaseera ovuddeko wanyiizenyiize, olaba buli kaseera kubanga oli mugomvu, olaba buli kaseera kubanga oyagala kwebaka, kumbe zaavaako. Ate omuntu omukulu teryazi kujjukiza nti zaavaako. Ate naye tosobola ziraba kuba zaavaako. Kati abantu obuteewummuza deliberately nga tonnaba kutuuka mu mbeera eyo. Omanyi waliwo otuuka ekiseera ng'okola kalivaaso nga kazibu. Nze nina abantu be mmanyi ddala abali mikwano gya mukulu wange e London abakubiddwa stroke. Nga natandise okukubalira omu 2 3 4 naye bonna baali bakyawulira nga bakyalina okukola. Bakyawulira nga balina okukola. Omanyi abantu balowooza nti obulamu bulimu rehearsal oba obulamu bulimu second take. Temuli. Kasita bagamba nti end temugamba nti ate nkya tutandikira awo. Kaba kaweddemu. Buli lunaku lube lwa nsonga. Olina ennyumba z'abapangisa naye nga bakusumbuwa okubanja. Ffe aba Wamato Estates Management tukuyamba okubanjiza ssente ku bapangisa. Olina nnyumba ki, mizigo oba apartments? Enkola yaffe nnungi ate nga nnyangu, twesigika. Abakozi baffe bakugu bakkakkamu ate nga bantu bawuliriza. Oli bweru wa Uganda, twesige tukuweereze kubanga tukusasula. Ffe ne tubanja abapangisa. Tusange ku ofiisi yaffe esangibwa e Nateete, Mackay Road, ku rawundi ya Mwana Mugimu, oba tukubire ku ssimu 0783 14 44 61 oba 0755 42 96 oba plus 44 74 72 7 0808. Wamato Estates Management Uganda Limited. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Tukyeyongerayo bannange. Mwebale kusigalawo. Haji. Obulamu bwe butyo butamba. Obulamu bwe butyo. Bantu tebakuta. Bantu tebakuta. Obadde bulayi emyaka 25 ku kyeyo. Golowooza nti ogenda olina by'olina okufuna ebirala. Kyokka n'abaana abato nabo bazze ku kyeyo. Muli mu competing space yemu. Alan, nze sibuulira muntu kintu kye sikola. Kuba mu byonna nakugamba nfubye nnyo okutegeera kye bayita life. Gy'okoma okwagala ennyo ekintu gye kikoma okudduka wooli. Bw'otunuulira ennyo omuntu nga mukodo ekiyitiridde aba talina. Bw'osisinkana omuntu agabirako gundi lyako ojja kusanga ng'alina. Bw'osanga omuntu ng'anoonya nnyo laavu, ddayo otunuulira omuntu eyagamba ku makya nti noonya muntu wa kuwasa oba kufumbiro, wallahi tamufuna. Lwa nsonga nti bw'omusembera energy ye ebeera so needy. Mwakadeetinga wiiki emu ng'omuntu atandikirawo bakadde bange ojjayo ddi. Olinga ono abadde ki? Kutwalako omula. Okitegeera. Naye omuntu bw'omutuukako oli agenda okulaba nga tovaayo gy'oli si by'oliko. Akanya kwesibako. Nabagabana abasajja nga tebawasanga baagana naye kawa usitawulira nti n'omuwala gw'ayagala waliwo gwe batandise omumufunira awo abe wabe bamuliko baagala agende. Naye buli awo nga naye aproposinga lwaki the fear of
okuluzinga ekintu kasitolaga ennyongo okyagala with desperation n'otateekawo mbeera nti nno okigwanidde kyeyongera kukuddukako. Alani nze nfuna ssente naye nfiirwa, naye bwe mba nfiirwa sikkiriza the energy of okufiirwa okundwamu, kuba bwe ndwamu eyinoona obwongo bwange. I make losses naye siteeka nnyo bulamu bwange kutunuulira losses. Atafiirwa tafuna. Ke kali ke mbadde nkugamba tubeeredde off the air nti abantu oli aba ne miliyoni 5 n'omusanga nga azimba ekizimbe naye ng'ali ku ssimu awoggana lwa mitwalo 5. Ebiti byange mubijjeewaawo, ebiti mbyagala. Toli ku level ebikola. Toli ku level ebikola. Omuntu mulekabakanye ebibaawo ebyo babimusedde. Buli kintu kyonna ky'omanyanga nti tokikola wekka oteekerangawo embeera b'okola nabo okubanga bafunamu. Nze nina construction company, sirina mukozi ankubira nti naagenze kuziika nafiiriddwa ngenze abo mbafuna lumu na lumu ate kibeera genuine. Naye ozimba akayumba kamu abakozi bakakugamba nti bafiiriddwa emirundi 3 baba tebafiiriddwa, aba yafunye mulimu mulala. Otafunawo yes n'akuteeka ku pending asooka agende wafuna. Naye nze nteekawo embeera nti nooyagala okunfiirwa ogamba haji ebyabali obigenda as a by the way ekyange olina okusooka okimaliriza. Lwansonga nti nze sikusasula mutwalo balagwe basasula waakiri nkusasula 2 nkukuumirewo kyebiva ebyange bitambula. Oli yeebuuza ebyange lwaki tebitambula. Tebitambula lwakuba oli muganiriza, tebitambula lwakuba tewakkiriza. Nekyotamanyi omwana ku site akuwabula. Yes, tewakkiriza class Mukama Katonda gye yakuteekamu. Alani nze nina ebintu ebimbeerako naye mu kye nategeera kasita otandika okubala amafuta. Mafuta gano gakize kati amafuta gano beera era mu mmotoka yo Alani ddayo bw'oba okyalina akadomola akokugenda ku petrol station oleeta amafuta. Manya nti wagula emmotoka nga tonnatuuka kugigula. Bwe kabanga gye kali mu bbuutu. Ako kalowooza tutubuulira ansa. Era byonna uyongeramu okukola. Olina wooli nga sente wakateekawo akadomolako. Tolina akadomola mu Range Rover. Kaagalamu ki? Kaagalamu ki? Tolina akadomola mu nti nkyami ne bw'otuuka butuusi ku Range Rover n'otandika kati ng'emmotoka yange n'oteekamu emitwalo 10. Manya oli wakyamu. Dwogiteesewo bw'oti olina okubeera mu mitwalo 3-4. Tonywa ku Mande n'odda ku Lwakubiri n'oddayo. Akadomola kinnumye. Nkyogedde tuli bangi. Kati mulimu ebintu by'olina okutunda. Tubaamu n'akadomola, tubaamu n'akacupa ka mineral water. Koyina okusala. Okuteeka mu kusayiza. Naye anti kati kyenva nkugambye nti kati bw'oba okalina kola nnyo. Saawa zonna ekiyinja ky'olinnyeeko kivaawo. Nokka omanyi waliwo we bagambira nti Alani tukukebedde toli mulwadde wa sukaali naye oli ku borderline. Saawa zonna kakola ki? Kaka E. Era amazima gankutte. Ekinyamba emyaka gyo teginnafuna ntondo. Ni barongo. Ankojeri ajja kunkatizamu awo kubanga olina ekintu kyoyogedde nenkatunuulira akadomola akeeru. Mwekali bannange. Mwekali. Bwala niwoba olina akadomola akamafuta mu motoka. Nze mubamu buli olaba kampani ng'etandise okugamba nti nno batandise okusalako. Tekitegeeza nti bafuna. Okusalako kitegeeza ki? Nti ebyennyingiza byakendedde. Okay. Kasita odda waka ng'olaba okaayanira egundi obutungulu bannaye buttoyo mumukoza munywe. Kasita otandika ebyo okubyogera ababa tebamunywa bunywi.
oba toli sente ziba zakeeye. Ezo zonna zibeera sayini kugamba nti yongeramu amaanyi. Bw'oba ozirina tosobola bitunulako. Alani nze nakeeranga wano nga ngenda Kaleerwe n'empakinga n'engenda nendeeta ennaanansi zange nendeeta biki byonna buutu nejjula nembireeta awaka nendeeta. Sikyabikola naye nali mbikola. Tekitegeeza nti no bwe ngendayo si savinga kati naye mubaamu levo ng'ogivuddeko. Kati kiri kye mbadde nkugamba tugamba nti nno musajja agambye nti navuze akagundi mwekali kati ndi mubya kitegeeza wejjukanye nti nno kakati bwenkateekamu omwaka guno nina okulwana nnyo mbeere n'emmotoka yange omwaka oguddako naye ng'akadomola tekakola ki tekaliimu ovuga confidently. Yes, omanye nti nno nganywa lumu mu wiiki ate gooteseemu nga mangi tegayitaayitamu mpewo tegakka mangu. Naye teekamu ebiri teekamu ogumu ekitono. Francis oli otya ssebo oli bulungi kale n'osika kabaka kujjukiza nti ogira nnyo okuba nnyo kati ate nga Uganda wano abavubuka bannange Kampala mukimanyi tussaamu kyesatu kyebiri kyesatu. Anti kakati ekyo kyonna kibeerawo kati levels zigenda zikyuka. Kakati olumu mulimu abantu Mukama Katonda bawadde nga tebakkiriza nti abawadde ne batafaanana n'ekyo kyakoze eki kyabawadde. Mubaamu ebizibu we bijja kati abantu gy'okoma okufuna n'ebizibu gye byeyongera. Kati gwe kiba gy'oli okugamba nti ebizibu mbidduke oba nsigale nga mbyaŋŋanga. Naye ate ekisinga ku byonna kusigala nga mbyaŋŋanga. Bino byonna obirabye nti nnyaanya butungulu biki waliwo ababirwaniranga n'ekiro bye balwanidde. Nkakasa nagula emiti gya sabbuuni gyali 3 ku luli. Gukozesa gumu buli wiiki kiba kityanga muguza mwamuteeseewa abakozi bajje wano. Sabbuuni mugabawa ono mugobe nga kyekyasuze mu ddiiro. Sukaali mungamba mutya kyekyasuze mu ddiiro. Omwana we mutunuulye tabanga alina boyfriend wano bwe bakwata sukaali n'amumuwaako nga kati eyo discussion nga mweri. Sigamba nti balalu okusinziira we bali eyo discussion balina okubanga bagikola ki bagihavinga naye kibi nnyo Mukama Katonda okusitula nojja mu maka gange kati nga muno n'osanga ng'eyo discussion eri mu ddiiro nga bavuga haje ng'acyankana esukaali alo kilo ya sukaali sukaali oli kilo ya sukaali etalabika nga ne bw'otegeera nti no babitwala kati birina okuyita. Sister we yazze na kati yeyo level gy'oliko n'okubawa balina okubanga bakulyako. Haji koyogedde katuufu nga balina okubanga bakulyako nga bakulyako kyova olaba nga bakusemberera. Kati gwe buli lwosiba ennyo nga kigaana kati gwe buli lwolaba ng'otandise okubirowoozaako kanze kaakati mulimu woolina okutunuulira ennyo ng'otunuulira income outgoing kirungi naye kirungi nnyo okufokasinga ku income making the outgoing okay. Alani obulamu bumala kukyuka nnyo n'omanya nti omuntu aspendinga akakadde olunaku comfortably. Chuchu mujjekazaano mukole kiro just personal expenditure. Naye waliwo akakola ng'akano kamulinyisa na nnyonyi akakola mwezi mulamba. Kati ebibasumbuwa tebisobola kubanga byenkana. Olina okukkiriza buli wootuuka wonna kasita otakkiriza nti Mukama Katonda antuusizaawo olina okufuna obuzibu. Alani nze mba nabyo ebizibu naye nsigala nga ozowa noga gibakaluba ofaanana bulungi onyira bwote naye uga nina ebizibu byange noga nze bwe ntuuka mu bulamu bwo mba sirina kyenkola kyenjagala tomanyi naye nina ebinsuza nga seebase naye nina kudiiringa nabyo kusinziira ku level yange. Tukwatagana bwe ntunuulira kaakati tuyingira August twamuyingidde
okuva last year wetubala July paka kati nafuna ebizibu kugwa ettaka. Ettaka eryo nakugana nali ndiguze 1.2 naye nadaaga n'abantu abo entalo ze nalwana nina okuba ngenda okumaliriza bwenti nga nteeseewo $1,150,000. Ngenda okumaliriza ebyo nzira awaka ntuula nga nti oluwedde kuba olwo lwazikiraawo mu October. Mu November ekizimbe kyange ne kikwata omuliro. Okugenda okukimaliriza okukizaawo n'okukompensatinga nakozesa $3,000,000. Ezo sibina nembeerawo nenkola. Twali tulina contract yali mu Arkwright awo. Bakuba plan. Ozimanyi wezigenda zeeriraana mu estate. Kati tugambe nti eno poloti eno nyumba. Eno nyumba bweringa bw'ogiraba ya box. N'eno ya box. Client yatwalawo omwana omulundi gumu. Ne bagenda ne bakuba plan mu poloti eno. Bwe baakuba mu poloti eno ne batuuka okugenda okuzimba. Eyakuba plan abaana bange batuuka okuzimba. Eno ennyumba girabe nti ya box. Eno efaanagana n'eno efaanagana. Omwana oyo teyajjirako. Bwe baamuweereza video nti weewana abawadde kapini n'agamba nti weewo. Abaana poloti zino jjukira zenkana. Okuseetinga wano ekizimbe baakiseetinga sayidi ya wano. Naye ne client we twamuweereza yagamba nti weewo. Ne tuzimba ekizimbe kya myaliriro 3 waggulu. Kyali kya $5,000,000. Speed gye tuddukirako mba ndi ewaka awo kuyidinga essimu ejja ng'abaana bange babakutte nti mwabbye ettaka badu wano batukutte. Ne mbagamba ngamba era abafere bakomyewo. Nevuga saagendayo ne mbaga tukwatagane ku Mande. Ne bajja naye we bagenda ku poliisi awo Kajansi omusajja osiwaawo yabagamba naga wabanga agibakalu batasobola kubabba. Mukakkane. Tugenda okutuuka. In fact nali ngenda nentunula ku topography ya report gye twalina. Tugenda okutunulyanga we twazimba akayumba akali mu maaso ka mabaati meeru. Naye nga ku side zeeno eri mu maaso tegula. Walina kubeera wamyufu. Omutima ne guŋŋamba nti waaliwo ensobi. Ne nvuga omwami namusangawo n'abapoliisi nga weebali. Ne njogera naye ne mugamba eno you mistake tegeerekeka 100%. Ne ttiimu yonna sina gwe nanyiigira ne mbagamba kitegeerekeka. Kati nannyini kizimbe ekyo mukyala ali awo Canada. Ne mukubira essimu ne boogerezeganya. N'akitegeera omukyala kyokula abantu abafunye ku ssente entegeera yaabwe endala nnyo. N'aŋŋamba kitukoze tutya ne mugamba kindekere nze I'm going to handle. Kati omwami oyo bwe yayogera n'omukyala n'amugamba nti nakateekamu $5,000,000. Omwami n'aŋŋamba okay poloti eno y'emu n'eno nze kantwale eno but you are going to compensate me $250 million. Now you compensate or you demolish. You compensate or you demolish. Nenkwata sente nenzisasula. $250,000. Client ate nga ne fees zonna okutransferinga byonna byange. Kati in a span of emyezi 12 kankubalireko ekyo kyokka. Omutwe gw'ogulya guzunga. Naye Mukama Katonda takuwa kitali mu level yo. Okitegedde ssebo? Mukama Katonda takuwa kitali mu level yo. Kakati ddayo gwe agamba nti n'omuntu tolina bizibu. Naye ekyo kikugaana kugenda kukola.
naye mukyemba mmanyi nti nno kaakati kyonna nga bwe kiri nja kutuuka ekiseera kijja kuggwa era kiggwa n'otambula n'ogenda n'okola ebirala njogera ku myezi 10 kati kitegeeza olina okuddayo okole ate abantu bakulabe ng'osigaddewo ng'ebintu bikyatambula kati gwe ujja weegombera eno from the offset naye ekyo kikuzza waka kugenda kwebaka ebizibu bijjira mu foomuzi zonna nawe olina kubyaŋŋanga kati nze kyova olaba leero ntoba bwe mba mpummuddemu nga ntuula waka bwe mba nayagadde kulabayo ka comedy nga nkalaba nga mpummula nze ntuukamu ekiseera nina kye bayita no contact kyekiri kye nabadde nkugamba lindako ke kali ka freezing mode ko wagendamu waŋŋambye wankubira essimu kumala omwezi mulama nga sigikwata tokwata simu toddamu nnyo message bagiyita no contact oba okola kyeyo oba weefindinga ggwe ng'omuntu ensi etambulira ku sipiidi ya waggulu nti omuntu obuteerabirira mentale abantu bagenda kugwa eddalu nze Allan tondaba nti bwonsanga ndaba nti nina eddembe lyange ne bw'onisanga busanze olaba nti nosinkanye Haji alina eddembe nkola njiriba mpulaninga naye bwe ntuuka nga mpulira seewulira nina okukkakkana saagala kufuna ssente nga ndi mulwadde saagala kufuna ssente nga ndi mulalu njagala zisanga omuntu nga omuntu asobola ozirya singa nga akati ekyo bakiŋŋaanye mumpe ku makerenda gange lwakuba njagala kuŋŋaanya otulo twange ntwebaka ne tunzigwamu nensituka nempulaninga nenyambala akagoye kange nenekuba akawoowo kange nenkola byenjagala avuma n'avuma byonna bibeerawo but that is life olaba kubanga ensi Allan gye tutambuliramu ensi ejjudde bagubaddalu abagubaddalu balina obulumi bwabwe emitima gyabwe tebamanyi kikyakkola banoonya balala bakulumya be bantu betusinga okwetoololamu nti nno olina okuddayo buli kaseera ne weerabirira nga ggwe bw'onaatandika bannaye bino binnuma abantu baganya okuntegeera kino badde teri muntu ajja kukutegeera gwalina okwetegeera. If you cannot be kind to yourself, how do you expect others to be kind to you? Abantu bwe bamanya nti nno omusajja oyo yeeyagala era nze Allan omuntu okolagana nange bw'oba olina entondo tosobola era gwe senga wabadde ozirina senga ano toliiwo Haji namukubidde essimu yange teyanziridde teyakoze eki oba toli wange nange amanya Haji musajja muntu mulala naye osanga alina ebimusumbwe abantu abakulu buli omu abadde alina abaana byadiringa nabyo kati gwe obadde nabyo ebyo obadde okimanyi nti nno ndiringa nabyo naye ekyo kyenkugambe naakakimaliriza ndooza wiiki nga 3 emabega watya ng'obadde onkubira essimu nga kyendiringa nakyo ngamba 2.5 mbijja wasaawa zino nga togattagatta ne bw'oba obirina is a lot of money just to give her like that okitegeera kati mubaamu ekiseera woogamba kati kampumulemu ngenze okwebaka otulo twange saagala bansumbuwa Haji ali ludda wandi mu kyalo seetaaga kuga nti ndi mu kyalo gye ndi eyo ntudde ntunulya abasajja we basimba nsukusa teekamu wano teekamu kiri naye nga bakuyita bannaye Haji tubadde tukuyita waliwo semina yaffe gye tusaba okubeera naye mbadde ndi busy naye ng'oli mu kyalo you're just enjoying nature lwaki for your mental health bw'okomawo otegeera ng'okola ebirala kuba ensi gyange kubako amaanyi paka ddi saagala nze kola byakulafuuba nanjagala kola byakulowooza ojja ogenda kunsanga nga ndesewo gundi saiti zange awo nnya project nga zitambula nga ate bakola nga sente zidda ng'ogenda ng'okola obulamu bwe butwe bulina okubeera so si by'abantu kuba abantu bo tebakkuta ate era bw'otambulira mu validation y'abantu ogenda kulumwa stress obudde bwonna nze Allan ne baklanti bembadde nabo babadde abalungi gyendi bonna tuendinze app nga tuli family kuba abantegedde era mulimu abali awo nga ya idolizinga bulamu bwange aganjagala kubanga oyo omusajja
njagala kukkakana ng'oyo omusajja stress nagirabako depression nagira tolina byonnyumiza agina depression yakubako olowooza kino ekiwalaate waffe gyekiri baganda bange bonna batunuli olabo bwali wakirina era senga nali sifaanana taata wange balinga byewalala seno yetaaga okuguma kala haji naawe ogamba stress yakubamu depression neyakutwala ngoli ku Bulaaya nze naddano ne mukwano gwange bamuyita Kalanzi musajja kaakati ansingako obukulu omutwe gwe gwonna gwa black naye akaffe bw'oba toddugazaamu k'abantu badduka ogaa nti kiki nga naye naawe olaba emyaka eri gye zikeereddeko si za myaka egyo stress ereeta envi bw'eri kulumba emboozi tuliddamu ne tugifuna olabika tonnaba kufuna bizibu bimala ng'oŋŋamba alanisebo kati jangu okiwulira okawulira tuuka n'ogenda mu ndabirwamu ne weetunako olususu nga lwonna okaddiya emyaka 10 ahead of yourself gamba kiki kino ekiddako amazzi oganywa naye nga gagaanye olusu lugaaniddeyo na tobikola owulira akakuuma mu matu buli ddakiika olaba ensi buli kaseera haji ng'olinayo ne Kampala ebintu bye bikuleetera ssente amayumba nali nkola but I was over ambitious nali planning ebintu binene nnyo ng'ate ssente enfuna ntono nga ssente enfuna ntono nga kinsumbuwanga buli kaseera nze Alani ekigambo okuba nti nina nali nkiraba kuva dda era mu bwongo bwange serabangako nga sirina nga mpulaninga muvubuka akola ku W radio awe London yagenda manyiye wansereko yangamba Haji yenza omukuba awakana sitole yo naye tekiriyo tosobola kubanga ezo ssente wazikola olya sikaali mugango nakolera emyaka almost 2 naye nga natandikirawo omanyi kye bayita compounding effect omanyi okukuŋŋaanya emyaka 2 nga naye buli koofuna okateekamu okimanyi nga naakava mu kyewateekamu nako okazzaamu omanyi kyekitegeeza kyekiri kyenkugambye ekyaba China abatuddeyo meeting baplaningire China egenda kubeera mu myaka 10 omuddugavu taplaningangako kusukka weekend ezirimu kaakati bategedde ddawo we bagenda okusisinkana era bagenda kunywa kyenkanaki kigeza gwe ng'obeera awo e Bulaaya ng'ogamba ntuuka nti emyaka 4 nga ssente zijja nga nze okuka ku 5 ng'obudde budduka nakanyumyako okwo n'omukwano gwange Yaasi bwe twakinyumyanga tugamba nti nno luliwo olwo nga tuli mukulu wa 5 I think oba atendenza classes zange nkyoga nga tupulaninga nno kuzimba kalina luliba lutyo ng'olwokutaano lutuuse nga ndi ku kalina yange omanyi nga tulina endowooza eyo nti omanyi bano abasajja abaakeeranga n'akaswaki n'ogenda ku kalina n'obeera oti n'osenya n'obatunuulira nga bagenda okukola olwakutaano n'ovaayo n'okwata ekkanzu yo n'ogyesuulako n'ogenda n'okola n'ogenda ku muzikiti n'osaala olwo lwaliro nga lwakutaano ne mukwano gwange bamuyita Yaasi era bw'ajja wano we talk about it nekibanga ekitaalibeerawo era lwakuba ennaku zino nali nakireka bulesi naye nga buli lwakutaano nali sikola kubamu ekanzu ya white n'oyimira waggulu ku balkoni anti kaakati wano tewaliiwo nali ndowooza njizimba mu migotteko nga mbalaba bayitawo katuwana emiti gyabikawo sibalengera akafaananyi ke wayina nalina ako kekokka akatalabika naye olwokutaano nga okeera n'oyambala bulungi ekkanzu yo newekuba akawoowo okwo n'ogenda n'osaala kati bw'ovaayo okwo n'ogenda wali ku Java n'otuula n'olya lunch awo oba ne famire yo omuntu bw'akulaba they take it as a normal lunch but to you it's a dream come true kyewaloota kyolaba
Kati oshimanyi tokikolangako. Nchikola. Nchikola lero si lwakutaano. Ondabye nkeddewo. Namba okuyimirako waggulu. Ati unakugaa wano sina gwenda. Ne balkoni yo mala omwaka nga togiyimiriddeeko. Angituulako. Bantegekerayo obwokulya nendyawo waggulu awo nekalakaasa. Ana Francis bali mbirooto byo otulayo ne weekalakaasa ne bw'oba tokyagala ne okuwulyako buwulizi nti ekyo ekirooto. The feeling nga wali obonyeebonyeeko when you prosper is a different thing. Nabeeranga mu kibuga omwo nga tuvaawo okugenda okupanga ebyo bya visa enjala ng'ekuluma omutwe ne gukulumira omwo. Naye ekuluma naye nga mutuusa olw'eggulu oyagala kufuluma kibuga tolina za transport. Nogaaka ngende ewa Isima nga Isima wamusabye ejjo. Naye n'otuuka ekiseera ng'oli okwo kati ng'ekyali wajjala batuddiza nusulusa 8. Naye nga tolulina kati ezo nga bwe zigaana ate n'otandika okuyiya ofunye 3 n'oyambuka ano nga ku mabirizi n'okwata ka taxi ate ne kajja ne kakusuula eno ebukote entinda kati n'olutandika n'oluzinga oti ku spear oba n'oluzza ennaalya. Naye nga olinze short by nusu 5. Nusu 5. Kati olumu ate wenawezanga 5 kati n'oleega okuva mu kibuga okutuuka ekyali wali ekireka zabanga 5 kati ate awo nga waliwo bakondakita ababanga mikwano gya maama nga bamugulako wali omubisi kati abo ng'obalinda ate nga taxi zaawo tezijjula kati nga mubeerawo ne bajjuza we zijjula nga bakuteeka no kameeme ne bakusuula ekyali wajjala. Naye nga wagenze kunoonya gezi nkoze ntya ntambudde ntya olowooza bwe mpita mu kibuga nga nvuga Range Rover feeling jemba nayo olowooza nsobola gibuli omuntu n'agitegeera. Ng'oli ali ku boda omulaba akyusa ensingo bw'ati asoma erinnya Pakaluba. N'aduna mu motoka bayeye. Certain things are so personal. They are so personal. Kyovola njagaliza nze omuntu yenna abaddewo obubi kuba mmanyi njagala nnyo oli atereere nga asobola okunteekako mu lugero lwe. Agaye nti byali biganye naye nempuliriza omusajja oyo naye nkola kino. Tomanya kubanga abali obubi olwaleero ogenda batuuka ku myaka 2 nga be bali beebuuzaako mu ddakiika eyo naye I just want to be part of that impact. Nzole ebbanga lyemmaze nga nkola naye Haji waliwo ebintu ebimu by'onyumizzaye walayi nga buli omu byayitamu naye kati ate Haji bw'aba binyumya nga otudde mu eno entebe nga bw'oli kati amba ayinza obula kikkiriza waliwo olumu lwewanyumiza n'oŋŋamba emirundi gye baakubba okufuna visa emirundi gye baakubba naye ng'ate buli gy'omu wano e Uganda buli omu alina olugero lwe. Buli omu bamubba ng'agenda e Bulaaya. Buli omu alina olugero lwe. Naye oli n'atapowa naga kanziremu era ngezeeko lubanza million 5 kabanuzemu ngezeeko ne 5. Buli omu alina olugero lwe naye teri agenda kuwulira lugero lwe okutuuka ng'oli successful. Era muri omu Haji oyogedde nina story to tell. Bw'oliba nga tonnaba kuba successful ojja kugenda ne story y'emagombe. Teri ajja giwa budde otugamba ki? Senga bamukulu Museveni bagenda mu lutalo ne bafiirayo ne balimu okujjako gavumenti history yali badde boogerako nga barebo abalemererwa bakyewaggula. They succeeded, they became heroes. It doesn't matter how good you are. Ensi tesasula bulungi bwo esasulwa ayiseemu. Simanyi oba okategedde ako. Kati nabo baali baddeyo nga babagamba nti naabwa baali ba rebels baali babbi kuba byonna boddeyo mu butabo bwawe babyogeranga twabbanga emmere ne tubba wano ne tubba wali naye we baamala okuyitawo they became heroes. Kati ne bw'oba ne story yenkana ki bw'oba tewayitamu oba walemwa ate era tulina gw'ogenda kunyumiza nti no twagezaako kuba tewali wajja kukiwuliriza era oli okugenda okutega amatu ng'amanyi nti no ending yali okay. Wakiyitamu. Kati it is so personal. Olina okwerwanako nga ggwe. Tekimataringa nkolerera mwana wange nkolerera bana teri ayagala kumanya naawe. Teri ayagala kumanya.
Alan simanya yagala nnyo maama we, so what? So what? Enjuza usiziri. Naye yitamuoga omuzimbire ennyumba ya bukadde 3 omugulire mu motoka bajjaga bambi maama wa Alani bambi abona nnyo olonga n'erinnya balimanyi naye kati labe essanyu naye mbunagezaako maama naye byagaana totunyumiza nawe leka tugende tulye lanchi nali njagala nnyo maama wange nagezaako naye byagaana ensi bw'ogitegeera olekera naawe okutondowala kuba obuzibu tebubeera bw'abantu Yesu bwete buli muntu alina ebizibu bye therefore gwerekerawo okunyiiga genda opambane togwira ddalu ku bantu toteeka ku bantu fitina tobateekako kasajja weerwaneko nga ggwe kuba ensi eyaniriza abawanguzi simple as that. The world does not pay intent. Teyagala kumanya intention ye badde ki okitegeera effort etuwe results ezitegeereke kakyekyoka era nze kinkuba bwe kinkuba nga neebakamu neeseebaka kubulizaako kasitampu mulamu nga nzuukuka kuba nkimanya abalinza okunga jambula okulaba bwenzika bonna gye bali sigwe okoze kirungi sigwe okoledde kirungi sigwe okoze kibi bonna kyekimu kati buvunaanyizibwa buli kaseera okusituka nga weerwanako ate tekirigamba nti nja kimaliriza mwaka we guti ogenda kwerwanako paka obulamu bwe bulizikira yeyensi naffe tukodwa naye haji tutobye naffe tubikoze banange okuwuliza tuwuliza sente zitubuze Alani wakakolera emyaka emeka si mingi nnyo lwakuba buli lwolaba abantu ababeera successful haji wakakolera emyaka emeka ekizibu be bantu abatunuulidde abantu abakoze ne batamanya ebbanga lye bakoledde nayagala abeera exactly ng'omuntu oyo kibi mu butono bw'olina okumanya nti nno kati nebbanga lyetaaga bweriti nze kaakati real estate ngikoledde emyaka 25 that's quite a century natandika 2001 omusaala gwange ogwasooka gwali kweza sementi naye nkikoze with consistency only that nti okukuŋŋaanya miliyoni esooka ekaluba naye okuweza ebisatu kibeera kyangu bw'otuuka mu kawumbi kyangu nnyo okukola akamu ekitundu obulamu bubeere success etambula nga bamboo tree oli ogiwuliddeko ekibala ekyo ekimera ekyo kye bayita bambu sikirabanga libanga oba mu Luganda liba bbanda naye mu zino ensi teziriimu ensigo yaakyo bw'ogikwata n'ogiteeka mu ttaka emalayo emyezi 6 nga tennafuluma ng'etandise okukasukayo obulanja nga tennaba kufuluma naye bw'efuluma bweti mu weeks 3 oba weeks 4 ewanvuwa n'eyenkaneeti oli ku Google genda oteeke mu bamboo tree that is success era oli bagamba nti waliwo eyagirina nga yakeeranga buli ku makya nga asimbye ennimiro ye n'afukirira ab'okumulirwano ne bagamba nti mulalu omusajja afukirira ennimiro omutali kintu bagenda okulaba nga ebimera bitandise oluvannyuma lw'emyezi 6 tebakimanya gye bagiyita bamboo tree. The same applies to success. Omuntu abeerawo n'ofukirira nga tewaliiwo bantu kye balaba naye nga wansi bikola. Kati abantu batandika kulaba gundi yaguze emmotoka nga batandise okulaba results balowooza wooba otandikidde. Kati wenzirayo ne nkubuuza nti bamboo tree ekulira bbanga ki? Okuva mu ttaka emalayo emyezi 6 okula simanyi myezi weeks 3 tugambe mwezi gumu. Kati nkubuuza nti bamboo tree ekulira bbanga ki? Ekulira emyezi 7.
ebbanga lyemaze wansi is part of the process which you can't skip. Naye baterabika. Nawe wano mu kutandika okukola ng'otandise okuzimba okukasuka obugagga ddala obona abo obwensibo tebulabika. N'abantu bajja buzi ne batunuulira abantu ne baagala babeere bye balina naye nga baagala baskipping a process. Natuuka eyo Nakasajja waliwo omwana gwe bandaga nga alina eka z'ettaka 30. Nebaga yatandikanga $5,000,000 mmeka agenda agulagula bamulirwana biki naye ebbanga lyamazeeyo nayo kati ddayo otandika okugenda nti n'ogenze kugulayo. Bwe mba njagala okutemera nti kapoloti ka $3.5 basala obupoloti bubeera 8. Tandika okubala ezo singa $2.8 pa eka. Tandika okuddamu wali ozigatta emirundi mmeka emirundi 20 gwe mwennyini nyini osobola okwebalira 2.8 that is 5.6 billion. Naye olowooza waatuuseewo jjo yava mu $5,000,000 with a strategy ebaddewo emyaka nga 10-15. Ffe ebyobugagga bye tumanyi gundi genda osuubule genda oleete ttayiro eri njiguze mmeka square meter njiguze $2.2 wano bagenda kumpa 3.7 ndiddeko ogumu 3 kyetumanyi. Yes, it is hard cash kijja naye proper obugagga buli obusembe bubeeramu strategy bubeeramu obugumiikiriza bubeeramu okutegeera nga kwanjawulo. Era bonna abasuubuzi abaddewo nga bakola omusanga ne bagamba gundi oyo bannaye mugagga nnyo ebyobugagga ojja kudda era ojja kusanga babibalira mu mayumba biki byalina ebyo ebinene ebyo bibaddewo gwokimanyi ekyo. Naye olowooza olwaki abaana b'olwayo tebabikola tebategeera bugagga bwa ddala. Baagala nnyo ebintu bya zzaala baagala nnyo ebintu ebizaala amangu era kyova olaba ne bwe bafuna ssente bamala ne baddamu ne baavuwala kubanga tebategeeranga kazannyo katuufu aka ssente. Ssente entuufu alani bw'otuukanga okukola ssente bazimultiplying obudde bwonna naye bw'otuuka ekiseera ssente zirina okuwummula. Ssente zirina okuwummula kwe kutya. Mu economy eddala ng'eyo Uganda efluctuating opportunities ntono abantu bangi abaasomye ejjo babadde 10 leero bali 205 ne opportunities tezikola ki tezeeyongera. Buli kyonna ky'otandika okukola waliwo abantu nga 10 abakitunuulidde. Bw'otandika okuzimba n'otandika okuteeka ku kamera waliwo abagenda okujja bazimba era bakuteeka ku kamera. So opportunities zirina okufa. So bw'oba okitandika ogenda kufuna nnyo with the time kigenda kukola ki kigenda kukakkana. Wano mu Uganda okulwaninga business n'ogisustaininga for 20 years si kya buli muntu kikola. Alani nkubuulira with the pure knowledge abasajja bonna boolaba abaakola ssente emyaka 20 emabega boolaba wano mu Uganda baakola amannya ssente ze baalina mu myaka 2 emabega si ze balina kati bakkakkana. Ekintu kye baasigaza byali linnya. Kyokola mu kufuna ssente kyenkugamba nti zikkakkanya ogenda kukola business nga bw'obeera ne $5,000,000 ogenda osobola ofuna $5,500 ogenda kwekanga ng'okuyingira akawumbi n'okugenda mu kamu ekitundu kyangu naye tofuba kugezza bugezza tofuba nnyo kwekuumirako solid money. Ssente ewummudde ye ssente egenda mu investment. Buli ssente lwetuuka mu investment ebeera safe okulabirira. Dabirira ssente yo ejja kulabirira. Togifaako ejja kufaako. Ssente gy'owummuza gy'oteese mu investment ewummula. Kati nkutte ekizimbe nkutte $8,000,000 nduteese mu kizimbe wenziteese mu kizimbe zigenda kumpa obukadde 8 buli mwezi. Naye singa olunaana olwo ndulese mu bizinensi naalibadde kumpi ekola $12,000,000 buli mwezi ziri zikyali ssente ezikyatambula. Naye zino eziri mu investment ziba zimaze okukola ki okutuula ezikyatambula zikyasobola okukubwa booda ku kkubo eziri awaka zibeera ku shuwa zibeera zitudde tukwatagana. Kati bizinensi zigenda okufa abantu abo ekibakkakkanya
bw'oba okola bizinesi ekikukkakanya nga bitandise okukka bantu b'otambula nabo bewakola nabo bizinesi lwa nsonga nti gw'ogamba nti mpeereza konteyina 2 agenda okulaba konteyina 2 tokyazitumye otandisa kuteeka mu groupage otandikira kwemu n'ogenda mu groupage yavaawo n'agenda n'agamba John tokyasobola kuleeta musajja waffe muweeko wano ajja kutwala 3/4 ajja kati atwala haafu kakati agenze mu koota ate awo alinzeeko ate bwe baatuuse wali eby'emisolo bimukutte banno kati perception yo buli lwegwa buli bantu lwe bamanya nti oli wansi ne bizinesi tezijja olwo osebengera ogaana okudda kuba bizinesi zitambulirako erinnya naye omuntu yakwata ssente n'aziwummuza ovanga ku muntu amaze okuteekawo kapasite ng'asobola okukwata obukadde 15 oba 2 nga tezimwetaagisa zikolerera zinaziteese mu zi bonds oba ziteese mu real estate bagenda zimuwa buli lunaku oyo kitegeeza afunye obukadde 2 abeera ku shuwa nti asobola okufuna $240,000 omwaka bw'akozesaako 10 mwana aba asigazaawo 10 bw'aba abadde avuga mmotoka ya $3,000,000 bw'ekaddiwa akyasobola ogitwala mu bondi n'akwata 10 n'akitopinga up ne bamuwa empya ensi temanya perception ye tesobola kufa sente yazikwata n'azituuza kati okusomesa okwange kwa muntu afunye ku sente si kwa muvubuka akyapanga sente akyapanga sente yakyalina akamiro kaazo yakyalina zzaala mulimu ze tulina okuleka mu zzaala mulimu ze tulina okusekiwalinga kubanze Haji Bakaluba ekiri mpeebuula kubira Alani nkugambe nti nteekera akuwana akakadde waliwo ekinkutte ogenda kukola bwotoka musajja gwe mbadde nsuubira alina akawumbi kwa akawunti ate nze mba mpulira ssanyu ati nkubuulira bwe kikuga bwe malo kanteekerako ng'okubira omuntu essimu kwaye tukole nnyo ajo omulabye okimanyi musajjawo agize wano Haji Bakaluba padde ne wallahi ankubidde nga bimukutte kyansabye akakadde teri muntu gozza mu kyama n'atabuulirako mulala tebakikulimba kati nzaji tosobola kunkubira ngo inawe wekiganye n'ongamba Alani mpaya kati ekyo kyenwana ennyo kireme kumbaako nti buli lwembanga ngendo nwanagana okukola bizinesi empe 5 making sure bwe mba nva ku 2 maze okusecuringa 2 tinja kuba nabyo nja kuba nabyo risk nnungi naye waliwo ebbanga status mwezituuka nga risk zirina okugenda nga zikka nga wali okay oleme kusirituka mulundi gumu okubye emmotoka y'omusajja akugaye kale tutegeeragane empo obukadde 5 oli ku CPS otandise Alani obidda nkukubira tokwata kati waliwo ekinkuttemu okuwana ate akazisingidde emmotoka y'akasajja tebakikulimba zinjiyizaawo nja kulaba ku weekend you expect that money to be on my account kati mbalaba mugamba omugagga gundi naye atuuse omugagga gundi atuuse bizinesi zaabwe zaggwa dda naye bazimba amayumba bagula amamotoka bakolako investments kati batambulira awo ekitiibwa kiri ekya bizinesi eri wayingiranga n'olaba edduuka nga liva eno n'eri baleeta amamotoka kyaggwawo dda bw'okanya baabikoowaabo bajjawe bati yatuuka ekiseera ne bakiyingiramu nga takyasobola gwe bagambye abasuubulira mu kibuga mu 90s be baliyo kati batuuka ekiseera bagenda nkukakasa n'abalimu kaakati nze nali ekyanjawo abaana bonna abazimbye amayumba abagenze mu real estate awo baava mu kibuga awo nga batunda amasimu ng'amasimu gaakajja kuno nga galimu ssente oli okugaa nti asuubula masimu ssente kati otuuka ekizimbe kyonna nga kijjudde masimu tikyali kyamaanyi abasajja babeerako wano okuwulira omuntu fe otwakulya nti asuubula Dubai nga neyo famire mugitya ate wababeera eyo n'agenda ne baleeta gomesi kuva Dubai nga byamaanyi jjukira wano abakyala abasuubula ku gomesi India sente ze baalina tugenda wagundi tugenda mu mafiina tugenda wagundi ekiseera kituuka
kuba kyoba okola abantu baba bakitunuulidde. Kati ekivaamu baklanteo etandika okukka n'osigaza linnya. Oyinza okwekuumirawo n'olaba nti tugenze Hajati Mpungu, Hajati Nuru Mpungu, naye nga kaakati ali ku bizimbe byesimanyi Mpungu Plaza bikinga bye bimubeezaawo n'olumu nga bye bisasula ne rent wa wano. Bwe batyo ssente bwe bazitambuza. Tozireka ku kkubo budde bwonna boode ziyingiramu. Boda. Ng'ekonomi yo bagisanga mulago nga bagisitudde amagulu. Kiki byaganye yeetaagayo akakadde yeetaagayo kya buli lwoba ng'olinnye byonna ebintu oli mubbisa kiwalinga. Bino ebintu bwe tuba tutambula mu bulamu tewaliwo bantu babitubuulira, naye olumu tumala kutuuka mu kiseera ensi n'ebitubuulira. Ate ensi tetera nnyo okuwa second chance. Era bonna bw'olaba abaddumu abakola bye bakoze baba tebatunuulidde. Abaasookayo bali batya era byabatwalayo bitya. Nze Alani nsoma era ngezaako nnyo okuyigira ku bantu. Kyova olaba abantu babaddeyo kati obalaba banninze. Kandi naye bafubye bakyaliyo batudde. Olumu ndabikanga ffala. Naye okujja nakwata amayengo gaano kati myaka 6. Relevance tomanyi ngikuumiddewo nti asiri ffala nnyo nga balowooza. But it's okay for your enemy to underestimate you. It's okay. By the way, weeraliikirirenga nnyo omulabe waati amanyi amaanyi go. Oyo akusobola. Naye buli lwajja ng'alowooza akusobola. Mikisa mingi nnyo asobola okukola miscalculation n'omukwasaganya. Kati neeyagalira nnyo mukunda abanga ffala. Mwene ensi etambuliramu bano bamusiba ttaayi baani. Oba kutunula balabanga ffala. Obaga mubeere mu system ejja bavuga. Ffe baffala tugitegeera. Ng'obeeramu you strategizing okola ebintu byo. Akasembayo. Alan. Abantu tukole ssente zaffe nga tujjukira abantu abatwagala. Kyotegeeza Haji. Omuntu bw'akoleranga ekintu ekirungi musasule ekirungi. Oba akirabye oba takirabye kijja kwongeza emikisa gy'omu nsi. Abantu bamanyi nti nno tebamanyi nti nno amazima gasigala mazima, obulungi busigala bulungi, ate obulungi bwetaagisa mu nsi. Alani emyaka gwo gy'olimu okyali muvubuka muto, naye kankusirireyo akantu. Olaba mu nsi bw'obanga oli musanyufu onoonya muntu gw'oyagala, naye bw'oba mu kiseera eky'ennaku onoonya muntu akwagala. Kizibu nnyo ebintu bino okubisanga mu muntu omu, naye edduka mangu oyagala era osasula omuntu akwagala. Ensi tennaba kuteekerawo mbeera kumunoonya. Kayinza okukaluubirira omuntu okukategeera. Kadde mwaka kasembye girlfriend wo bw'ofuna ssente gw'onoonya kuba gw'oyagala. Ekizibu bwe kikutuukako onoonya maama wo. Kuba ebizibu bijjawo illusion. Ebizibu biteekawo clarity. bw'oba ofunye akasente maama wo tomunoonya. Onoonya girlfriend. Bw'ofuna ebizibu ebisembayo onoonya maama. era omuyita n'omuyita ng'okaaba. Maama akwagala. Tomwagala nga bw'akwagala. Girlfriend akwagala naye level y'okwagala teri ku ya maama. Yawula enjawulo wakati w'omuntu gw'oyagala n'omuntu gwe weetaaga. Maama wo mwetaaga. Girlfriend omwagala. Girlfriend omwagala. Ate mukazi wo. It can be both. Naye kizibu nnyo bisanga mu bantu bonna. Waliwo omuntu nga bw'afuna ekizibu tagenda wa mukyala we agenda mu famire ye. Kituufu.
akubira muganda oba mwannyina olina ne mukazi we wakajali olina okwerevyo wenga bwenfuna ekizibu lwaki sigenda wowe lwaki bwenfuna ekizibu sigenda wa mukyala wange sigenda wa mukyala wange lwaki nkubira mukulu wange oba muto wange oba sister wange oba maama oba taata kati omukyala they understand you better kati omuntu bw'aba akwagala ebyaddala ebyo byonna wali badde ogendayo kasita owulyanga kikumenya akikutuddemu nga tosobola kidiscussingako na mukyala wo oba na mwami wo oyo omwagala naye ayinza okuba takwagala kuba omutima gugumanya omuntu akwagala lwakuba obwongo bugaana okukikkiriza wangi omutima gwe gumanya omuntu akwagala bwongo bwe bugaana okukikkiriza feelings zibeerawo nezikugaana okukikkiriza omulaba akusanyukira nnyo nga buli kimu okirina emmotoka oyingidde waawo omulaba lovely sente omuwa naye ng'ekizibu bwe kibeerawo oba bwe stress bwe kuba nga waya tezigatta nga finding so hard to be around you nabagamba ku maama bw'obanga ddala waya zakuvuddeko asobola okugamba nti no oyo atuviire era abuuza ala ne kiki wabadde ki yakwagalirayo mu buliibwo mukazi aba yeeyongeddeyo dda tabeera na mawaya bw'ofuna omukazi abeerawo n'ategeerawo n'amanya nti si mawaya bivuddeko buvi ebikondo bigasse tukoze tutya oyo zaabu ebimu ku bisobola okukuumira mu nsi gye tutambuliramu ey'okuba nti oli wa successful abantu tebaawula abantu be baagala nakube beetaaga weegenderezenga nnyo omuntu gw'oddukirako nga bikutte n'omweyabizaako oyo ne bw'aba takusabye olumu omutwalirangayo n'omuwa ky'omuwadde n'omuwaalye just kyogaye muyiga okwagala muyiga okwagala beera kati okukumanya kutegeera okutegeera omuntu akwagala ne gw'oyagala byanjawulo gw'oyagala omutima tegusobola kubeera wano ne gukutundugira maama waali Masaka bannaye mumiisinga naye girlfriend ali wano enansa nagukuluma n'ova ne ku mulimu n'okuba essimu emirundi emeka omwagala nagamba ataliyo nkanzija nkulinde ddayo mu nsi ono oweebuuza ani anjagala identity yo gitegeere nti senga mbadde sireeta wano mmere sireeta ki sikola ki ani minus my responsibility who am I eri omuntu ono kyova olaba ffe tulina emikwano naye tugisengejja Alani ng'okyanoonya n'okubeera obulungi lwana nnyo okubeera obulungi kukusange ng'otegeera kuba kuyinza obutategeera bulungi n'obeera obulungi oyinza okufuna ebizibu by'obadde tomanyi ate okubeera obulungi n'ogwa geyeena yakunsi atabeerangako bulungi akusinga okuba obulungi nga wasitukako nokka kuba olina okuvaayo ng'oli bita ensi ekulaga ekituufu olaba ku bulimba bw'abantu olaba ku bulyaz'amaanyi olaba ku kwefuula kwonna okufaanana kyova olaba nze mpangadde obulamu bwange noonya nnyo abantu be mmanyi nti ono anjagala omutima guno gulimba buli kaseera otandika okugenda ng'onoonya gw'oyagala nze wano wendi tewali muntu kizibu nnyo okufuna omuntu asobola okwagala nze kati kizibu nnyo okufuna omuntu asobola ng'oggyeko nze naawe ssebo wooli kaakati oli superstar Alani Kuruzi oli ayogera bwogezi boyfriend wange ani Alani Kuruzi kirala nnyo kati nze sikkiriza nsi kunvuga speed
era nze obufuufufu bwe ŋŋamba nti nno okusanyuka kizibu nnyo okundaba nga sirina waawaka bw'oba onneetegereza sibeera nzekka wamma ebifyo okubisika bakuyise ku mukolo biki tubisika ffenna yakwagala ebyaddala bwe ndiba mpeddeko amafuta nga ndi gye ndi tujja kuba naye saagala nzireyo ate nga ambuzabuuza leero wiikendi tofulumyemu wamanyiira munnaye ogenda nti nga bulijjo omulekaawo sikyagala eno ensi magoma gavugira aliwo omukoto kwe tubadde Haji bwatuzaamu Kembos kansubira akaseera kabadde so Precious John yona gy'osinzidde okubanga ate okulabira abasama mwenna abali mu vacations nga program eno ogirabidde mu America ogirabidde mu Egypt, Tunisia, Morocco, France gye mwagenze sama kasita muri musama yona gye mukalabira abantu abo abasama obalaba buli omu addeyo atunuulire essimu kyemukola alaba oba obwongo bwe bukyali stede nga bwe bwali emyaka 5 emabega gwe bagambe bakola batya baddeyo balabe ensi oluvuga lwebavuga balabe sisitimu y'ekukyeyo bwekyuse balabe addiction kati ku masimu eriwo balabe obwongo bwabwe bukyagatta nga bwe bwali bugatta emyaka 5 egiyiseeyo then basobole okufuna ekifaananyi kigenda kikuba kitya mu myaka 10 gye bweyongera nze Alan ndi kushwa mu myaka 10 egiddako abantu bagenda kuba batudiagonizing nga buli omu ali ku makerenda mu byonna bye tukola nga tonnaba kugwa ddalu twananyo oleme kutuuka ku level nali ejuzi n'ajati wanga tuli egundi eyo nga tunyumyamu ebyaffe ebyerandani twabadde twagenze kugula nsukusa tulina we twabadde tusimba ebitooke byaffe and we just happened to see how slow life was okukiringako obukirinzi kakubo in fact kwabadde kwosajjo nga tuli omwo nga tutambula nga tukkirira emmanga nga nzijukira akayumba kaffe wali ku omusho close nenga nsenga abantu baali bamanyi wallahi ya Mungu ne bwezitaba ssente mmeka omuntu yali tuseeko ekiseera nga alinako kutuuka ekiseera nga tapanga bupanzi ssente ne just kugamba nti I'm living in a moment nga ate mmanyi nti this is my life and it shouldn't necessarily be retirement naye ng'okyalinamuko ka time nga just you can afford teweeraliikirira nnyo nti nina okusasula mortgage nina okusasula nga just nti ne bw'oba ozikidde akati wali pressure y'amaanyi nnyo nga mukirinze nga mulina ebiboozibozi awo bye munyumya baleeta ebijanjaalo ebyo nga obulamu bwakkakkanako okwo naye kapekyeeko Alan kalimba kalimba ojja kutuukako ekiseera ng'obulamu nga omubiri n'obwongo nga tebukyabiteekinga naye nga weeteeka mu mbeera nti olina okubeerawo ng'obikola kubanga by'olimu bibyetaaga ng'obulamu bwe weeteekamu obyetaaga okuba ng'obikola nze wano ewaka wange ntuula it's not about money about quality of life well-being mentally tewali muntu agenda kubuulira nti nno kati zivaako kuba gye zikoma okuvaako gy'okoma obutamanya nti zivaako olaba butayogera n'abantu olaba kubanga buli kaseera ovuddeko wanyiizenyiize olaba buli kaseera kubanga oli mugomvu olaba buli kaseera kubanga oyagala kwebaka kumbe zaavaako ate omuntu omukulu teryazi kujjukiza nti zaavaako ate naye tosobola ziraba kuba zaavaako kati abantu obuteewummuza deliberately nga tonnaba kutuuka mu mbeera eyo omanyi waliwo otuuka ekiseera ng'okola ka rivaaso nga kazibu nze nina abantu be mmanyi ddala abali mikwano gya mukulu wange eyo e London abakubiddwa stroke
nga natandise okubalira 1 2 3 4 naye bonna baali bakyawulira nga bakyalina okukola bakyawulira nga balina okukola omanyi abantu balowooza nti obulamu bulimu rehearsal oba obulamu bulimu second take temuli kasita bagamba nti end temugamba nti ate nkya tutandikira awo kaba kaweddemu buli lunaku lube lwa nsonga buli lunaku lubeere lwa nsonga bw'oba olowooza nti no Friday temataringa gezaako okumisinga emu sibula abantu tojja tetusookawo wano bannange for now ladies and gentlemen musebe bulungi basiraamu bannange Tammy's Fashion Hub ebaleetedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilibab habaya casual dresses gym wear office dresses sako ne veils mu kala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils chiffon veils turkish ne silk veils Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga okumanya ebisingawo tusangibwa ku Equatorial Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe